Omuntu oyo gwogezaako okudeetinga essaawa eno akola n'obumalirivu ennyo okulaba nti akwawula ku bantu bo, akukyaya ab'eŋŋanda, olumu yeegasse naawe okuvuma maama wo, okuba nga disrespectinga bakadde bo, kwegamba akulaga nnyo nti ye yaliwo era n'olwekyo kiryokke gwe okuba nga odisrespectinga n'abo abantu abamu bw'obadde nabo. Relationships zo n'abantu abalala alwanye nnyo ekimala okulaba nga abakukyaya, emikwano agikukyayisizza mu ngeri yonna gy'asobodde okukola. Era gw'otunuulidde yekka ogamba kasitono waali ovumye buvumye buli abadde akusemberera, weggyeko emikwano gyonna, weggyeko ab'eŋŋanda bonna, bakadde bo amaaso gabayisizaamu. Njagala okutegeeza nti omuntu yenna buli lwatandika okwawula ku bantu bo oba ku mikwano gyo wandyesseemuko katono. Tukimanyi bulungi mu abatera okulaba programs zino ez'ebisolo nti ebisolo ebirya ebirala mugasse nga zikita, mugasse engo, mugasse empologoma, bwe zijja ne zirengera ensolo eziri ewamu zisobola okuzikanga ne za-identifying ey'emu eyinza okulabika ng'eri weak ne zigoba eyo okugyawulira ddala ku nsolo endala ne zigifunza ng'eri yokka era ekivaamu kugitta. Gwe nno gwe bali mu kwawula ku bantu bo, njagala okimanye nti ekiseera bwe kitituuka mu maaso eyo ng'omuntu ono yessaawa ye ey'okkuta, ogenda kufuna obuzibu kubanga ne gy'owandibadde ofuna obubuddamu yonna wagenda oyonoonayo ng'olowooza ofunye ekyenjawulo ennyo. Tekirina buzibu muntu kukwagala naye nga n'abantu bo okyasembedde gye bali. Tekirina buzibu muntu kukwagala naye nga n'emikwano gyo egyo egy'obuvunaanyizibwa egyo egirina amakulu mu bulamu bwo okyagisemberedde. Bwe kiba ng'ayagala kuba abakwawuleko bonna osigale bw'omu naye, njagala okimanye nti ako kandiba akatego ak'okwagala okuvumbagira mu maaso eyo n'oba ng'onoonya ne bw'ova mu mikono gye nga tokyasobola. Olumu abamu bayinza n'okutuuka mu depression ey'amaanyi ennyo ng'omuntu ono abawambi nga tannakwawula ku bantu bo. Weebuuza ebigendererwa bye. Abasinga obungi muli mu relationships n'abantu be twandiise ba narcissists, abeerowoozaako bokka, abeeyagaliza bokka, buli kimu beetunuulira bo bokka, n'alyoka akwawula ku bantu bonna n'akuzza mu kasonda, n'alyoka akunyigira awo nga tokyasobola na kudda eri abo be weekwakkulako. N'olwekyo mwandyegendereza nnyo relationship yonna omuntu bw'atandika okwawula ku b'eŋŋanda zo, akwawula ku bakadde bo, akwawula ku mikwano gyo olumu gy'omanyi n'okumanya nti gibadde gyamulamwa nnyo eri obulamu bwo, njagala okimanye nti oyinza okuba oli matigga. N'olwekyo bwe kiba kisoboka nga tonnatuuka wala, kirungi nnyo okusikamu ebigere bibiri, kimu bibiri emabega, osooka otunuulira ensonga zino weetegereze, wandiba essaawa yonna obadde oyolekera akatego.